bana abami abali mu government ya Museveni abakola amanyanga simanyi ani abasomeddemu kaddiiru nti buli akola amanyanga bw'omanyanga kati gitandise okuwunya ng'okolayo ka church General ayina church gye yakola ye Soroti alinaku zino tava mu church abeera mu church ye gye yakola naye Lweru nkugamba ebigambo bino okujjako ng'olinayo version ya Katonda omulala gwe wataddemu eyo church yo gye wakola naye that same God gw'osabe essaawa eno ng'oli mu katuubagiro is the same God abantu be watta gwe baali basaba era oyo Katonda yennyini ali mu church eyo ye Katonda y'omwe yaliwo ng'okola bye wali okola kati golooza nti olowooza owonye nkusaasidde yalinga luli yakola lisiti y'abayita yalinga yakoze lisiti egenda okufuluma nga naye kwalinaga banenze nga seetaddeko nti kwoli bulijjo tobimanyi banne bamubuuza yiyi obeera otya nga ku lisiti bulijjo tokimanyi nti nga kwali ku lisiti n'asattira n'anoonya Museveni ekyenjawulo ku bulijjo abanoonya Museveni nga tebamufuna ye yamufunye mu kutuuka maaso ga Museveni n'amugamba lwaki toleka mutabani wange n'aduumira amagye nga bw'ayagala babagamba you are not one of them and you will never be olwokuba bamwaziseemu ku buyinza naga ate kati kiyinza kuba kiki kati oli mu church tujja basokoolayo mukwano ogenda kuwumula era muteeke nnyo amaaso kwereru bamaze okukuba sanction tokyadduka mu ggwanga oli awo mutunulire erweru mumutekeko amaaso amoogi saawa yonna affe ebirwadde ebitategeerekese bakola bye bakola ate kye bakola bakweka famire zaabwe neso wabayo omuzira kisa yenna bambi enamba yange eri mu bba yaawo mpereza full information mpereze ku baana b'erweru tubateekeko ku mutimbagano kuba bano bakola bye bakola nga bakwesa abaana baabwe naga nti famire kasitaffe twazikweka bano tebabeera mu nsiko babeera mu bantu so yenna ali eyo ng'omanyi ku famire y'erweru abaana b'erweru please reach out to me oba noonya omwana gwe bayita Mariamu wa Kyagulanyi omwe information aba profiling bulungi kuba tulera nga tubagamba nti bazadde bamu bakola ebintu mba mutunula kati olwaleero taata asattira n'abaana basattira twagala ensi ebalabe nti taata wamwe mu kaseera we yakolera bino iwe yakwayati kati tubale tubabuuze ki ekiriwo erweru va mu church mukwano va mu church talina kyegenda kukuyamba the same God ali mu church eyo is the same omukulu Zambali Blasio Mukasa otugamba oli wankyukakyuka era oyagala kaadi emabega kaawo bakubamu naye yali akuba ng'ate naye mubi nnyo tumuyinako buddate bwe era bwe yali akukoonako ne tumwabizaawo naye ate era tekyatulobera kukuteekako liiso jjoji eriiso twali kussaako oŋŋamba otya nti oyagala nnyo enkyukakyuka era wakyawa Museveni ng'ate abawagizi ba Museveni abajja ne bamuwolereza ne mu lujjudde ng'asibye baganda baffe abatadde mu makomera ate gwe bw'owagira omukulu olwakoze embaga gwe congratulation Gashumba gwe atayina bulumi tetusobola kuzza bakazi b'e Bashiri ensobi twagikola ogwasooka bakagabo bakazi b'e Bashiri ate Zambali Blasio Mukasa abakuliraanye batugamba oyinamu otululu oyinamu otululu toyawukana nnyo nakazi b'e Bashiri oli mu kutwetega oyagala kaadi naye nga tewali results zogenda kutuwa nga za makulu okujjako okujja okutulumya obulumi omutwe ekyo nkikubuulira kati gwoŋŋamba otya tokyawanga Gashumba Gashumba asiiba awagira bamuhoozi abaagala n'okukwata gwe gw'oyita mukamaawo oba gw'oyita pulezidenti wo Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Twitter buli kaseera bakutte ba Eddie Mutwe babakubye emiggo baana bali mu makomera buli lunaku basomba gwe n'oŋŋamba nti gwe tewakyawa bantu abo emabega kaawo nakulabako ng'oli mu birayivu by'abakasuku ffe tubatambulizaako amaaso tulaba enkola zammwe tetujja kutambula na bakagabo bali essaawa zino ebintu tutandika obbiraba tusinziira ku bulumi
ne tugamba ono okusinziira bwe yeeyisa alinga ayinamuuko ku bulumi, ne tugamba nti ono okusinziira bwe yeeyisa alinga abirabanga bizinensi nti anoonya kufuna Zambali Blasio Mukasa. Okongratulatinga Gasumba ate oyagala kaadi ya NUP. Toli ready. Toli ready. Ekyo nkikubuulidde. Tojja kujjira muntu uyo zino bannayuganda na musayi gwe bayiye gojoonoge. Never. Bakukubamuuko wali eri naye ng'eyakkuba naye mubi nnyo. Osegedde ne mugamba tolina lukusa lukuba mubi kubanga naawe oli mubi. Naye era ne tukusigazanga ku lada kwoli, lada nga zitambula zijja zikuketta gwomanyi weekwese opaalira mu busitetasi. Temugenda kutusiba katambaala ku mulundi guno. Munnaffe tulabyeko nnyo weeraba genda. Zambali genda. Mutujje mu katemba. Mwe mulowooza bajjajjaffe baali tebabiraba ebintu Museveni byakola. Naye akasajja ak'omutu ogukalinganga ekkovu kalimbalimba bajjajjaffe ne kabafuula obulere bwe kati. Kagenda ne kabagamba kafuuka kapa. Oli yatuukanga n'alaba ebigenda mu maaso naye ng'atyo binyumiza munne kubanga we bali alabawo kapa. Alowooza ka Museveni kamulaba. Jjukira ebiseera ebyo abantu baali bakkiririza nnyo mu byamalogo. Ne siriimu we yajja baasookanga kulowooza ddogo. Akasajja ne kajja kabalimba. Ndiko kaayita mu ttanuulu n'abayimbi ne bayimba muzeeyi yayita mu ttanuulu. Owulira abajjajja ne batuuka okugamba akaayita mu ttanuulu eyako omuliro bwetyo akakatuna akalwanyisa tutya. Ne bajja balimba abantu mbusimanyi Lutamaguzi yakakweka n'akakweka mu kibanyi ye ne bamutta mbusimanyi kaali kafuuse enku. Ompulira ne bajjanga babivugira okwo paka we byatandika okuggwawo mpolampola ng'abantu babibuuka ne balyoka bakuteerawo palamenti eyo nga yeesinga obbuzaabuza abantu nga bo bakola gwa kimu kugamba bantu nti anti ffe tuli eno tubalwanirira temutya nti buli mugigi buli generation akasajja kagirimba bulala kagirimba-limbanga bulala mpaka bwe katuuse ku generation yaffe ng'ebirimbo byonna biweddeyo. Kati generation eno gigamba akasajja ako kafuuka kapa ng'omwana akugamba tujja kukateeka mu kutiya. Tujja giteeka mu kutiya. Generation eno gigamba ti akasajja ako kayita mu ttanuulu ng'akugamba eyo temwali muliro nange ngiyitamu. Generation eno gigamba akasajja ako kaali ku kibanyi ne kafuuka enku omwana n'akugamba tujja zifumbisa naye Museveni tetukyayagala ku ggwanga lyaffe. Asibye bakomuledi bonna batadde mu makomera abasinga naye abaana bakulaga message etambula. Enjiri bagizunza buli wamu. Lwaki? Kubanga bakitegeera nti eggwanga okutereera engeri eri egyo kwejjako kasajja ako kuteeka mukulembeze waffe mu ntebe. Ekyo nkikubuulidde. Palamenti enkadde yayamba nnyo okubuzaabuza abantu okubalimba nti bali eyo babalwanirira. Era enneeyisa ya palamenti enkadde ye yaleetera bannayuganda okwebaka otulo paka Kyagulanyi bwe yajja n'akwata ka virus n'akamansa mu bannayuganda ne babuuka. Naye ate palamenti eno erimbalimba bannayuganda nti oba osanga yo yanjawulo oba osanga mulimu aba opposition abalwanyisa Museveni naye beeyisanga ate aba palamenti abaaliwo abakadde. Kati enjawulo ki gye mugenda okuleeta? Tosobola kuŋŋamba nti mulwanyisa Museveni naye nga mukozesa obukodyo bwe bumu bali bwe baakozesa okwebasa bannayuganda okufugibwa Museveni. Osegedde kubanga kati tunuulira ebigenda mu maaso baagala kukuteerawo kooti maso gye baagala okukuteerawo olowooza tegenda yita ansa eri nti bigenda kuyita. Naye ababaka ba palamenti baffe era basigala beeyisanga balukyamuzi beeyisanga bali eri abeebasa abantu emabega. Tuyina okukyusa mu nkola bwe tuba tunaagenda mu maaso. Ekyo nkikubuulira. Era ssaawa zino munnayuganda yenna ayina hope n'essuubi lye mu palamenti ekyolimba kankubuulire ku kakodyo. Obadde okimanyi nti ababaka ba palamenti mu palamenti oba abakulembeze mu Buganda abasinga obungi ba opposition. Naye obadde okimanyi nti Museveni yabaleka babeere ba opposition. Takkiriza
NRM kuwangula mu Buganda lwaki kubanga NRM we bawangula mu Buganda bajja kwechanga bajja wano waliwo obuvuyo golooza n'ebitundu ebirala tetuwangula buli kitundu tuwangula naye osema obusajja obwo bwe busalawo okuteekawo gwe bwagala yayitamu era ky'obomanya ba planting abantu bangi nyeeno mu opposition naye nga ba answering eri Museveni yensonga lwaki neeyisa yonna Museveni abawa ssente n'aba promotinga yes abawa ssente ziba promotinga oshegedde gwe n'obeerawo ng'olowooza oba omubaka waffe kumba omubaka wali ku perole eri Museveni amuwa eno naye akuweeko ono wamala okuwaako n'alyoka akulima nti tuli eno tubalwanirira bano bo bakola gwa kukulinnya ku buleeki kukwebasa tebaagala osituke omubaka wa parliament abadde mu parliament ebbanga lyonna abeera mu parliament emyaka 5 manyi bamanyi okubifunzafunza n'akugaa kisanja kimu naye ng'emyaka 5 gy'aba amazeeyo n'oŋŋamba nti tosobola laba nti ddala kituufu mu parliament tewali kivaayo tosobola laba nti ddala kituufu mu parliament tewaliyo makulu n'osigala ng'oŋŋamba nti eva ojja kusigala ogamba bannayuganda nti olieyo mu parliament obalwanirira muleme kutusiriwaza ebikolwa byammwe tubiraba n'abaffe tubalaba n'abeeyita abaffe nga ddala kituufu beeyita baffe era omulaba n'ogamba ono ku bikolwa bye kale newankubadde akoze kano naye oba olwanyisiza ddala Museveni lwaki oba tokola kino ffe tutandika obipimapima ne tutegeera ne tugamba bano ba ansalinga eri mukama waabwe Museveni tugenda kujjako Museveni byonna abikole buli kamu akakole naye tugenda kumujjako nkubuulira tugenda mu waliwo comrade eyaŋŋambye Shama tusaba otutemere PSE tweyongere okugitegeera no worries your wish is my command njagala tubere ku pesi yemu ne revolution yeno okitegeera saagala mu Uganda bakuleke even an inch kuba saagala obere ne frustration njagala obere calm tulumba omusajja ono nga mwetegekedde kike mulumba wakati batadde ku tension mujje mulumbe buli ekigwanga baga mulumbe ba Uganda mujje tulumbe lwaki temusitukira wano nakugambye onategera PSE ogenda bitegeera kakati kanji kunnyonnyole nenga tunagenda eyo muna Uganda kabina kano kabafere nkiddamu kana kabina electoral commission ke gazetinze kabafere era biriyo nande badde bakola mu electoral commission eganye tu gazetinga simanyi bichi oyo abadde comedy kukaleta mumwe mu population mukakoleki mukanirize balage ntino tekaina nkwatagana na government eno NRM to reloaded ogenda gitegeera kukino nga nkutemera PSE kano kabafere ukitegere ekintu ekyo katika tugende mpola. P stands for policies. S stands for system. E stands for events. Esaawa eno tuli mukulwanagana na system yennyini. Naye luli twadde tulwanagana na policies. Policies zino nabagamba nga tulwanagana ne policies zino tukozesa 3 E's. Kubanga nawo waliwingawo akavuyo nga bagamba eyo agenze kuuga abazungu tebalina kye bagenda bagamba ne bagamba no tukozesa 3 E's. History waffe n'abazungu kubanga nabagamba n'akaluluka abazungu bebakatuleeteramu kubanga system Museveni gyatufugiramu y'abazungu policies ezagizimba y'abazungu Museveni we yali mu nsiko yabeeranga mu bazungu okitegera paka olunaku lwe yakola kyalumba eyabungereza yagisangawo kuba ya mwaka gwa 1894 Amerika ya 1961 nayo yagisangawo n'agisayiningako mu mwaka gwa 1987 okitegera ekintu ekyo kati soka litulwanira mu policies zino nga tukozesa 3 E's esooka bagita experience that is our history gyavudde ezo twazira badda video sijja ziddamu olw'obufunda bw'obudde experiment gye tuliko leero ye revolution twagala kujjako dictator then expectation new Uganda kati ebyo tubikozeseza bulungi nnyo Museveni ne tumuwangula ffe mu stage yasooka nga tukyalwanira mu policies twesitulanga ne tugenda mu America Bungereza wa ne tugendayo kati ezaali zinaatera okuggwa bo bennyini ate be baatuwanga invite nakugambye president gyabadde mu House of Lords ebungereza bamuwandiikidde buwandiikizi sitama ye yamuyise okitegera ekintu ekyo kati bo bamala ne beesitula ne bajja mu ggwanga mwabalabye ewa ku kitebe kati wotegeera nti ono mumba tuutu naye ekino policies kiwedde mulaba wano muhozi yakutte njagala otunulye tweet eno ina byamakulu bingi nnyo lwakuba bamu wagitutenga alusaazi yakugambye mu His Excellency Kyagulanyi simanyi yekwese mu panti z'abazungu naye ajja musikayo yes kituufu kubanga policies kitaawe ezamuleeta tezikyali ku side ye era wano muhozi kaine lugaba akugamba ti omuzungu yenna atawagira kitaawe agenda mu deportinga okitegera ekintu ekyo lwaki olutalo omutabani ono atadde ate ku bazungu policies tezikyasifevalinga kitaawe ne Mugabe yakikola
Oshegere ekintu ekyo ne Mugabe yakikola kati policies teziri ku side yabwe kati policies zino eziba tezikyali ku side yabwe kiche mukola system eno jemba mudzako kati tuli mukulwanagana na system kati system ebintu byali mukola ng'okuleeta ekiteeka kya UPDF already ekibadde mu existence ng'akikwese mu kizikiza kitegeeza nti ayagala kirigitimizing akiteeke in line with the principles such that zino policies we ziba zizze okumukwata ajja kwewozaako agambe kyayitira mu mateeka nga mwegennyini aga democracy ensonga kyakitadde mu parliament naye nga already UPDF parliament court martial ebaddewo okategedde court martial ebaddewo kati ayagala girigitimizing ng'ayita mu policies ze twamukyalenjinzeemu ekyo kimu aleese iPod agamba nti kati yampaka tulina okuteesa Museveni ayagala dialogue ayagala kulaga nti fe abamukyalenjinga tubadde tumuwaayiriza wabula waliwo okuteeseganya ne political parties democracy agenda maaso naye nga lujjukira luli kibadde ekintu nga bakita faked democracy kati kino kyali mukola ng'ayita mu parliament mbaleeta ebiteeka ebikaka national unity platform okuteeseganya ne system eri fake kugezaako kusiba kiwanyi nti policies ziri ze twamukyalenjinze ne tumuwangula zikola kyali mukola okitegeera ekintu ekyo then n'ekisembayo ekiteeka kya mpuga kyaleeta nakyo kya bulimba kati last but not least gundi ya PFF gyakuleetedde nkugambye system eri mu kwerwanako yo naye yerwanako etya ejja ebintu byebadde ekola mu kizikiza n'ebireeta mu light ebirigitimizing in line with the policies ze mwamukoze eki ze mwamuwanguddeko okitegeera ekintu ekyo ye registration ya PFF tebakusiriwaza PFF ekyo ekibiina si kipya ekibiina ekyo kibaddemu in a fake system nga ba operatinga nga mwebali under FDC yebadde leading opposition party in the fake democracy wa mu fake system eya Museveni abadde atufugira muki abadde atufugira mu FDC eno Museveni ne Besigye bonna bali batyabo Museveni Besigye Elias Lukwago Ssemujunganda name them ba fake opposition bonna babaddenga mu system otegera ekintu ekyo kyovola bulabe essaawa eno opposition yetulwanyisa mpuuga yaleeta ekiteeka ate kyagala okusanyawo national unity platform lumu yaleeta ekiteeka ekigoba lead of opposition naye bana bonna benjogerako ba opposition Nobert Mao ye minister wa justice aleeta ebiteeka ebinyigiriza national unity platform yagamba nti abafuutu soldiers ate nabo bali nti simanyi babeera balwanyisa government bambaddenga byabajasi naye ngono gwe twogerako n'ekibiina president wa kibiina ekya opposition ekiba kita fake system kati fake system eno webanga ayagala gisanyawo olw'ensonga ati tumuchallenginze system yene tugirabisa kati NRM yero eruzinze obuganzi kati kyali mukola okuleeta binene bibiina ebipya n'amateeka amapya okujja biri byabadde akola mu kizikiza abize mu light system essaawa yonna bagenda kumuholding accountable NRM egenda kuva mu political play oba mu political ground eya Uganda kakati ye okwagala okusigala relevant rebrandinze bakita kweyubula omusota newe gweyubula gusigala musota Museveni n'akabinja akabadde katuzanya fake system oba fake democracy keyubulidde mu kabiina ke bayita PFF same political players but different political party then who is fooling who ani asirwazani kugambye system eri mu kwerwanako edduka system eri mu kudduka mugitaddeko akazito edduka yensonga lwaki kati etandise okwekweka mu mateeka Besigye abadde lead of opposition okumala emyaka 2 balikwago bonna nga weebali nga bali mu FDC mu batusirwaliza babala okubba sente enguzi biki bonna badduse ate bakulaga nti baba wa billion 7 zibaddusiza ne bakola FDC najja nakumbi ne FDC Katonga kakati tunyize nnyo tutaddewo ekibiina ekipya bakusiriwaza same faces when you go back to Ugandan politics under fake system or fake democracy ogenda kulabayo faces ezimu kakata tene lero mu 2025 nga tusembera elections nga tumaze okubakuba mu policies kakati ate tulabera the same faces in a different political party a newly formed political party mu system mwe abalwanyisa Museveni akkiriza ekibiina kyongera amaanyi ku revolutionary party national unity platform nakkiriza n'abalala bamulwanyisa era begatta amaanyi ku national unity platform then ani asiriwazaani okitegera ekintu kino ekyo ekintu bakita fake democracy running at its peak Museveni ali ku peak byakola nabagambye ebyakola tebibatiisa ebyokwata abaana tebibatiisa ngenda kusomesa ekintu kino genda kitegeera kubanga ngenda kubuulira we tunasituka kye kituukawo
niwe tutaasituke kye kituukawo okigere ekintu ekyo ngenda bikusomesa senga munnayuganda onaasituka under protestive vote nze gyendi mu advocatinga fo ne kugamba tusitukire wano senga tetusitukira wano kigenda kubeera waasi ngenda bibasomesa bibatere ku mmeeza ne mbagambye benero basomesa mweno segment gye tutandise mugenda kubira bakatuli ku introduction policy zonna ezikolebwa za kulwanyisa nuupu ate zino system ekulaga nti eri weak kati tekyasobola kwewanirira political parties eziformingibwa za kulwanyisa nuupu Elias Lukwago bazze kulwanyisa nuupu baagala kuyisaawo Museveni kufuna safe landing kye baliko tebakusiriwaza oshegere ekintu ekyo tebakusiriwaza Museveni atidde nnyo ali ku pressure agwa akkiriza ekibiina kyaba Elias Lukwago bakoolokolo akabonero kasimu alo Uganda alo oshegera muna Uganda bano batuzanyira ku bongo mweno revolution you are either National Unity Platform or you are NRM tebakusiriwaza teri kibiina kirala teri bya independent wano teri ba nupu leaning independent sebaliyo teri ba NRM leaning independent teri yo DP teri yo FDC teri yo PFF bano bonna abadde mu fake system bonna bakozi ba Museveni bazze kulaba nti bakakkanya amaanyi ga National Unity Platform under protest vote wetulaga nti bakakkanya amaanyi kye baliko. Then number 2 bagala safe landing ya gundi waabwe master waabwe kubanga ne muwogenda mu Bahima Century Dynasty besije mwali besije president wa PFF biye kwese mu Elias Lukwago akati bwalowooza nti bagenda siriwaza gwe mu Uganda tugenda